wakati nga tujaguza amazaalibwa g'omusajja omuzira mu bazira, omusajja enjasabiggu, omusajja ateerya ntama, omulwanirizi w'eddembe, omuntu w'abantu, oyo bannayuganda gwe bataddemu obwesige, gwe bagamba nti yalondebwa mu kalulu ka 2021 nabbibwa era nga bamalirivu beetegefu okubeera nga bamulonda mu kalulu akajja 2026. Bangi balina ebibuuzo, bagamba okusinziira ku rigimu eriko temutte, tebaamukola ebikyamu, wabula okusinziira ku bigambo bya Bobi Wine yagambye bw'ati, it's not that I don't fear. Tekiri nti sitya, tekiri nti sitya. I am a natural human being. Ndi muntu ng'abantu abalala oba abantu ba bulijjo. But I know there is something more powerful than fear. Naye nkimanyi nti waliyo ekintu ekisinga okuba eky'amaanyi n'okusinga okutya. Waliwo ekintu ekisinga okubeera eky'amaanyi n'okusinga okutya. And that is future and destiny of our country. Agamba nti nno ebyo by'ebiseera eby'omumaaso, by'ebiseera eby'omumaaso n'ensi yaffe wa weeyina okumalira, destiny weemalira. Agamba nti nkimanyi nti okufa nga omuntu omulala yenna owa bulijjo, naye nkimanyi nti waliwo ekintu ekisinga amaanyi, ekisinga okutya amaanyi. Kyeki? N'agamba nti ye future ne destiny ey'ensi yaffe, by'ebiseera eby'omu maaso newa ensi yaffe gy'erina okumalira. Bigambo bya Bobi Wine olunaku olwaleero ng'ajaguza okuweza emyaka 43, omusajja enjasabiggu emmekete. Amazima gali nti happy birthday. Tutandise olunaku olwaleero. Njagala kutegeeza Profesa Ogenga Latigo avuddeyo n'alabula ne ssekulabula yenna, omuntu yenna asuubira nti ogenda kulwanyisa Bobi Wine mu kiseera kino mu Central Region wano mu bitundu ebya Buganda. Abagambye munuune kuvu, mumwesonyiwe, mumuve nako, temujja kubeera nga mumusobola. Mawulire amalala, Comrade Magala abaddeko ku mukutu gw'amawulire olunaku olwaleero, ne bw'oba ng'owuliriza interview gy'abaddeko, babadde ng'abamusindiikiriza ave ku nnono eri gy'abadde ayogera nti awagira Kanso Nalukoola agenda namukubira kampeyini. Babadde ng'abamusindiikiriza ave ku kituufu ye kyakkiririzaamu. Ngenda kubeera nga nkuwa interview eno mu ngeri endala, nina akatambi k'essaagala osubwe, njagala kubeera nga nako nkakuwa okalabe, naye nga sinnakakuwa njagala kutegeeza nti buno bwe bulabe bwe tulina mu ggwanga. Bapolitician abo abaludde mu by'obufuzi, owulira omuntu statement gy'akola n'omanya nti ono talyagala munne, opposition teryegatta ebya ddala kubanga waliwo abalina empalana ey'obuntu. Njagala owulira akatambi kano wakati nga eggwanga lyonna n'atayagala oba atakkaanya na Bobi Wine ng'amwagaliza amazaalibwa amalungi, waliwo awulira nga n'okugamba obugambi nti happy birthday Bobi Wine kimumenya, tayagala nakiwulira, n'akyogedde awulira nga akoze ensobi. Ono ye munyagwa mugaati gwa bata. Okay, kali happy birthday. No, mwagalize bulungi. No, happy birthday. I said happy birthday. That's what I said. To Mr. Chagulanyi. Yes. Kati byongeddeko byonna bituufu. Osobola okukinkolera. Anje? Kinkolere. You can do it on my... You do it. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera,
abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda. Ngenda kusaba mukwano gwange wa video yaffe like, ekyo kye kiba kisooka. Buli wa video like kijiyamba okudduka ku speed ya yiriyiri netuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera nga agiraba information netambula. Teweerabira kubanga osubscribinga eyakatwegattako bwe guba nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera nga olaba omukutu guno. Twegatteko mu ngeri ey'okubeera nga osubscribinga. Njagala kubeera nga ntandika bwe nti nate olunaku olwaleero njagala kutandika ne kano katono nnyo tukawulire. Mbadde nina akantu k'ensoma olunaku olwaleero wano ne kankwatako nnyo. Omusajja ono ne famire ye bino byakuyiga bannange, bino byakuyiga kubanga bwe kiba ku mulala kijja ewuwo. Omusajja ono wa myaka 7 egy'obukulu. Pressure yamukubidde waka ewuwe era n'alekeraawo okwogera ewaka. Naye essaawa ezazzeeko batandise okubeera nga omukyala n'abaana mu kifo ky'okuddusa omusajja ono afune obujjanjabi mu ddwaliro, kye basoose okukola kwe kusooka omubuuza, kwe kusooka omugamba asayininga empapula ku by'obugagga. Omusajja wa myaka 7, Dr. Serunjogi Emma taddeyo obubaka buno. Bana kiki kye tuyiga wano? Wansi abantu abasoda okubeera nga boogera. Imagine omuntu agudde wansi baawo. Bano baana bammwe. Mu kifo ky'okwanguwa musooke mumutwale mu ddwaliro. Mu kifo ky'okudduka bamutwale mu ddwaliro basoose kumugamba nti sooka osayininge wano omalirize okusayininga empapula zino. Ali bubi, yeetaaga bujjanjabi, naye batunuulira bya bugagga. Si bulamu bwe eyabukola oba eyakola ebintu ebyo. Era mbadde ntunuulya wano AIGP retired Hassan Kasinje agambye nti ekyo kisobola okukyalengingibwa mu mateeka mu court of law. Ekyo osobola bulungi nnyo okubeera nga okikyalenginga. Yes, kisoboka, naye oba otegedde omuntu gw'olina singa Katonda akusaasira n'owona. Era omusajja agamba nti I really felt so bad. I don't even feel the love to go back to work. Agamba nti ekyamazima ddala nawulidde bubi. Buli asaagala nakuddayo kukola oba kuddamu kukola. Simanyi sobola okgenda mu comment section bw'obeera ggwe baawa akorapsinza agudde naye ng'olaba wakyaliwo omukisa singa atuuka mu ddwaliro. Gwe kikyosooka kumugamba kusayininga mpapula ku by'obugagga oba kutaasa bulamu bwe. Kino kya buntu ye ate bw'aba mukyalawo. So njagadde tukakubaganyeko ebirowoozo ombulye gwe kikyolowooza ekyandibadde beta. Nze ŋŋamba obulamu kikulu nnyo ne mulyoka mulowooza ku bintu ebiddako. Bwe tuba nga tuvuddewo awo njagala kubeera nga nkutwalako ewa Magala. Interview eno tugiwulirize ffenna. Tusooke wa Magala, sooke buno obubaka nga tetunnatuuka wa muganda waffe Umaru Magala. Najja ano ne mbagamba nti bakomrade tususse okwerwana. Bwe tumala okwerwana ng'abali mu struggle kyokka ne tulwana n'abakulembeze baffe. Ffe nnyini tuyambyeko. Nabadde njogera ne muganda wange yeekolera olunaku olwajjo nga nemulugunya ku nsonga eno ey'abakomrade. Ne ŋŋamba nga tukisussizza. Already abalabe baffe
bamaze okukitulaga nti missoni yaabwe kusuula ababaka baffe aba palamenti, kusuula abakulembeze baffe. Mulaba abasajja bali mu kulwana kakiiko ku komiti Nyeko Derrick aveeko olw'okukweshoninga ennyo Geno Muhoozi n'okumubanja ajje mu kakiiko bamusoyeesoye ebibuuzo. Kati aba PLU teyawukana na NRM bafunvubidde balumye n'ogwengulu baagala Nyeko Derrick ave ku komiti. Kyokka nga we balwana ave ku komiti mukimanyi nti balina ssente, basobola n'oziteeka mu constituency ne bafunayo ababuyabuya ne batandika okubeera nga balumba Nyeko buli waagenda. Kati eno nga bamunyigiriza abalina ssente n'obuyinza, kati ffe twandibadde tumuddizaamu amaanyi ate twegasse kubali mu kumukuba ate naffe tumukuba. Tuzimba NUP, tugatta tafaali ku NUP oba tugitoolako. Tugenda kubeera n'abakulembeze eki nga buli kisanja tugenda kubeera nga tuleeta abakulembeze abapya mu bifo ebyo. Abantu banaabikkiriza. Lwaki twekubira abaffe? Nasanze akatambi kano nakagadde nnyo. Katusooke ffenna tufune obubaka obuli mu katambi kano. Tetulumba wabula twagala tube nga NUP tugigattako, kubanga amazima gali nti kyekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekyaddala, kwegamba ekitukkirizisizza emitima gyaffe nti tukyasobola okubaako kye tukola ku mwami Museveni. Tuyambeko abakulembeze mu kibiina okubeera nga bazimba empagi ezinywedde, tuleme kubeera nga ezo ze banyweza ate ffe ze tunyeenya ziyuuge. Teri muntu atalina nsobi, naye ensobi zisinziira. Era waliwo oluusi bye tulaba ntera okujja ne mbagamba kino mbutuufu nze kinnyizizza, naye nga si kirumba. Era ndwawo golowooza ensobi siziraba, kubanga mmanyi waliwo by'olina okwewala noga kale kino nkirabye naye nja kyogerako bwe nti kankireke kireme kujja mu mawulire okuwa omulaba omwagaanya. So tulabe akatambi kano. Nzije tweyongereyo. Omala Kiseka obadde ne relevant mu struggle eno naye ogenda fuuka hirere. Half London embwa zosobola n'okutuuka nga tezikyasasa abantu. Si kyenjagala ekyo. Ekyamazima mukubye ekikopo. Naye kuva ddi President yatuuka n'okugamba nti bannange akuba owuwa akuba awumbirira. Inbox weziri mutuko genda mu box bw'abantu. Naye kuva ddi ng'omubaka wa NUP bw'akola ensobi mwabatambuza ka video nti ono twabagamba lwaki? Lumbuye eyo omulaba musajja yaliko yakola ebintu oba mu bimutagenda nakola. Naye Lumbuye nga twogeza mazima ya losing credibility. Muli ku IST pitch struggle webeetaagira naye mugenda losing credibility. Lwaki ovaayo wenyige mu lutalo lw'okulumbagana bakomoredi ne bakomoredi buli kadde? Goyagala kulaba abalala tebabiraba. Actually tosobola kuŋŋamba nti nina mukyala wange naye nze agenda n'asaasaanya ensobi emuliko. Nedda. Sometimes njiraba nengisirikira ŋŋanzi. Okitegeera? Njiraba nengisirikira. Naye kuva ddi nga gw'ova wano n'ogamba olumba oli ono akuddize naawe akuddize nga muli bakomoredi. Otambuza otyo obubaka nti munnange ono nnyeko twamugamba. Okimanyi nti waliyo ababaka ba NUP b'otamanyina kumanya. NUP erina ababaka 57. Bwe bakugamba obamenyere okimanyi nti erinnya lya Nyeko Derrick osobola okulyogera. Okimanyi nti waliyo ne b'otamanyi. Kati atulu b'otamanyi kitegeeza bo tebalina yadde ono osobodde n'okumumanya. Lwaki omukuba nga waliwo ne b'otamanyi? Okitegeera? Bwe muntu kino kivubuka kino kyaliye ni bwe mwakitandiikiriza. Nensooka nensirika ne mbakolera video ne mbagamba naye obeera otyo wa NUP oba wa people power ng'okuba Bobi ng'okuba kyaliye. Mumuleke nagenda okulaba ekiyaye kisigizeewo. Singa ekiyaye temwakikuba na kukyogerera nnyo singa tekyafuuka kizibu. Era ekizibu yemmwe kugenda nga mukirumbalumba ekigenda kifuna amaanyi paka kati kitufuukidde ekizibu. Mwereke entalo ze muleka. Ekitemuva ku omulamu ogwaffe omukulu
gwa kulwanyisa President Museveni mujja mu buyinza. Tewali mulala. Obuzibu bwaffe si bwa babaka ba parliament. Temwerabira. Saagala nkulabe Wumalu Kisekko omuntu gwengoberera. Abantu abamu kubengoberera. Ngokoze video 3 ng'oli mukuba mubaka wa Nuupu. Nedda. Omuvubuka oyo simumanyi. Naye abamumanyi nga mulabye akatambi kano mumugambe Sajjime akwebazizza. Eno message nungi nnyo. Singa tunaaba tetugikutte ne tugitwala mu ngeri ya busungu. Nungi nnyo. Jono nabadde njogera ne yeekolera. Ne mugamba yeeko kino kisusse. Ffe tuli mu kutema abantu baffe nteega. Wadde aba NRM babbi balyake balimba banyaguluzi batemu. Ne bo bazibira ebyabwe. Abaabwe balina engeri gye babakwatamu. Naye ffe tususse. Ate abakulembeze bo bagezezzaako okukikuuma. Naye ffe tulemeddwa okumanya bwo we tukoma oba oliawo ne baani be tulina okubeera nga oba na nsonga ki ze tulina okubeera nga tuyiginowalinga ne tutazoogerako. So omuvubuka ono simumanyi but neeyambisizza ku bubaka bwo kubanga bulungi. Kansuubire nti naawe wampuliriza waliwo ky'otegedde. Kansuubire nti waliwo kubanga mmanyi waliwo abawagira bakomrade ebyo bye bakola. Ne mutegeere nti waliwo ebikyamu ebikolebwa. So obubaka obwo munzikirize nabwo mbuteekaawo. Bwe mba nga mbutadde awo tugenda wa Comrade Magala. Comrade Magala, I salute you. I absolutely salute you. Era njagala kutegeeza nti abantu bayinza okukukubira amasimu ne bakugamba wakoze kikyamu okubeera nga wakkiriza bawe nnalukoola kaadi but walaze mature, walaze maturity mu byobufuzi newankubadde oli muto kubanga okyali muvubuka muto. When I look at you oli muvubuka muto ebyaddala future yo ntangavu mu byobufuzi by'eggwanga. We salute you nga ba National Unity Platform. Twabadde tukwagaliza but oba oli awo abamu watusinze ne ku mitima. Comrade Wumalu Magala nayagadde nnyo obubaka ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. No, dwe bagaba kaadi yes dwe lunaku olwajjo. Omukulu Wumalu Magala alina obubaka bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook. Njagadde obubaka buno mbubayisizewo nga sinnaba kutandika kuzannyira katambi. Nabwagadde nnyo. Comrade Magala yagambye bw'ati, njagala kubeera nga mbufuna. Bw'ati yagenze ku kibanja kye ekya Facebook n'agamba nti alhamdulillah mashallah. N'agamba fellow comrades, the foot soldiers, my entire campaign team and all those who wish us well, assalamu alaikum. N'agamba nti eri ba fellow comrades ne ba foot soldier ne tiimu yange yonna gye mbadde campaigninga nayo and all n'abo bonna ababadde batuwagaliza ebirungi. N'agamba assalamu alaikum. N'agenda mu maaso n'okuba nga ategeeza I just like nga bwe nayogedde mu ntandikwa. N'agamba nti we are winning as brothers and not losing as fools. Bwe tuba tuwangula kiba kyamaanyi tuwangula nga baaluganda. Ne bwe tuba tuluuzinze ffenna ne tuluuzinga nga basiru. Oba ntegerekise. N'agamba nti I participated in the race and I fully accept the outcome and
congratulate everyone who participated in the process and our nagamba nti bwe najja okubeera nga participatinga mu nsonga eno nakkiriza nti tuli mu kuvuganya era ngenda kukkiriza byonna ebinaaba bivudde mu mbeera eno. So nagamba nti nga we bakwasizza kanso Nalukoola mu kiseera kino okubeera campaign okubeera flag bearer waffe, muganda wange ngenda kubeera nga nkusupportinga. Teyakomyawo, nagattako nagamba congratulations to the National Unity Platform, the EMC, nti njozaayoza ekibiina kyange ekya NUP n'ekitongole kyaffe ekikwanaganya ensonga y'okulonda mu NUP ekya EMC and members of executive board n'abakulu abatuula ku executive board. Finally, I would like to thank the President Bobi Wine for believing in me and inspiring me to fight for our better Uganda. Nagamba finally ntwala omukisa guno okwebaza President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okunzikiririzaamu for believing in me and inspiring me. Inspiring chechi inspiring chechi oyinza kyogero otya mu Luganda? Inspiring omuntu okwagazi ekyo kisukkawo. Inspire to inspire someone. Definitely. Nkwebaza okunzikiririzaamu n'okubeera ekyokulabirako kyange ku lwa Uganda esingawo. Nagamba nti Wumalu Magala, the esteemed foot soldier, nayagadde nnyo comment oba omuvubuka ono. Now olunaku olwaleero akedde ku Sanyuka TV. Njagala tugende mpola mu interview eno tugiwulirize. Magala oli waddala oli musajja mu basajja. In fact simanyi but oli waddala. Katugende mu mboozi eno. Wabadde okugaba ssente okufuna tiketi? Absolutely not. Ekibuuzo kino kibaddewo era tubadde tukiwulira ba propagandist n'abo abaagala okuteekako NUP ekibi nti kaadi batunda ntunde era omala kuwaayo kyojja mu miro. Babuuza Comrade Magala waabaddewo oggulirira nti waliwo eyaguze kaadi, agambye absolutely not. Oye yakutte ekyokwe agamba tewaabadde. Remember, bonna abakuba pokopoko baali batadde embeera ku Chairman Nyanzi ne Alex Luswa Luwembo. Mbu Nyanzi ayagala kuguza Luswa Luwembo kaadi. Luwembo n'avaayo n'ateeka ku mukutu gwe n'agamba ebyo sibimanyiiko, bya bulimba era sibikkiriza. Then Magala agamba nti tekiriiyo, tekisoboka, takiwulirangako, si ye NUP. Okimanyi bulungi nti National Unity Platform ekyo tekikiririzaamu Vice President Mulamba. Okay. Yagobwa mu kibiina lwaki? Lwakwekuusa ku nguzi kasita. We have zero tolerance for corruption. Bw'oba owulira nga Magala yanukula agambye nti Vice President eyali Vice President Mathias Mpuuga babadde tebaagala ayogere neeyo, babadde tebaagala agende nayo, era omuwulidde nga mga okay ayagala omudistracting omujjayo. Nalukoola the best candidate for that. Was he the best candidate for that flag?
in your view? By the vacuum that he was selected by based on democracy. What you know, do you think Nalukwola mweneba daba singe nsumika? I would, by the fact that I said that there is an option, there is a very good option in him, and I'm saying this, I have not just said it now, I said it earlier. Was he better than you? I said it earlier in the debate. And this Boba wulira omusajja ono Adamu Kungu abuuza Magala nti ddala Nalukoola ye yabadde best, wakkiriza nti ye yabadde best candidate. Omusajja n'amugamba nti yes, nyinza okuba nange nabadde mulungi, naye okusinziira kuba abadde basala empaka, kituufu ye yasinze. Omulyanga Adamu Kungu asindiikiriza ono abeeko kyayogera. I have said that our values, we are hinged, one of our guiding principles is we are hinged on what we call you're not people the question. Power. What was Mr. Luyimba's Nalukwola better than you? This is democracy. This is democracy, and this is what democracy gave us. Wulira omwana ono omugezi babuuza nti Luyimbazi Nalukoola yabasinze, nawe okkiriza nti yakusinze? Omusajja agambye nti ono gwe bayita democracy. Democracy bwe bagamba nti gundi yasinze, accept it. Accept that. Ekyo kyennyini ky'oba okkiriza. Naddala process bw'oba ogirabye ng'ebadde y'amazima na bwenkanya, tewali nsonga ya kusika muguwa. Gentleman ono Adamu Kungu ayagala ono aveemu ekigambo agambe nti kale waliwo obumulumulu, waliwo obwalumidde, naye kale nasazeewo nkireke, awo batandikirawo okuzimba ebiboozi byabwe. Wabula Magala ali straight forward. Agamba nga bwe nabagambye mu ntandikwa, ngenda nakubeera campaign manager we, ngenda mwegattako tunoonye akalulu ekawempe wano ba haters, kino kye babadde bataagala. Kubanga bw'obeera ne bakandidenti babiri ng'olina Magala, olina Nalukoola, gattako Luwembo, ne baawukana basatu, buli omu n'agamba sikkiriziganyiza na bivudde mu kulonda, akakiiko sikeesize n'ebiringa ebyo, wano we mujja ku ground akalulu ne kagenda mu maaso, kitegeeza mugenda kwawuzaamu obululu bwammwe, omulaba abawangule. Kakati Magala eryo eddibu lyali mu kuziba, ekyo ekituli kyali mu kuziba, nti ababadde baagala nze kamwegatteko ku lw'obulungi bw'ekibiina, tuggyeyo akalulu kano, eno siiti esigale nga yaffe. Magala oli wanjawulo brother. Did democracy give you the best candidate? Absolutely, it did. It did. Abuuza nti democracy yabawadde candidate asinga. Magala alimu amwanukula nti absolutely yakikoze, because process zaayise mu mateeka. Akalulu kaabaddewo ne tulonda, akalulu kaabaddewo, ebibuuzo ne bibuuzibwa, abakulu baagenza okumaliriza, kubanga ffenna tetwabadde bakuyitamu, kuliko eyabadde alina okutwala kaadi. Amugamba yes, democracy yakoze bulungi nnyo mu NUP. If I put Nalukoola here and Magala here, would you go for Nalukoola? Owulira amusindiikiriza. Bwe nteeka Nalukoola wano, ne nteeka ne wano Magala, gwe Magala osobola okugenda ewa Nalukoola, kino Kungu kye wabadde onoonya kya buweerere. Olwedde omusajja yayimirira nga baakamala okukwasa Nalukoola kaadi, bendera, na omusajja n'agamba ngenda kusimba mabega we. Kyokka kyekibuuzo ky'oli mu kubuuza. Bwe bateeka ano Nalukoola ne bateeka ne wano Magala,
osobola okgenda mu mugongo gwa Nalukoola olwedde oli akugambye ngenda kubeera campaigning manager we kati kiki ky'oyagala ekirala akwanukule. Njagala bategeeza nti bwe babanga buli foot soldier omutima alinanga gwamagala, NUP egenda kubeera nzibu ya kujjawo. Bwe kibanga buli foot soldier alina omutima ng'ogwamagala, NUP egenda kubamenya okujjawo, egenda kubamenya nnyo, egenda kubamenya. Ne kino nkikuwa magala, kino kiwatandise tomanyi bunene bwakyo, oyinza okuba nga kikoze just nti gwoyo ye ggwe. Naye njagala kuwa example, ebiseera ebisinga ku lujja omwana asooka bw'afumbirwa embaga wabeerawo emikisa mingi n'abaddako okufumbirwa embaga. Kitegeeza omwana asoose ekkubo lyagguddewo kkulu nnyo. Bw'obanga gwe foot soldier kino kye kifaananyi ky'osiize, abalina empisa embi bajja ggobwanga mu kibiina, naye abalina empisa ennungi bagenda kutambuza omukululo ogwo nga ggwe. So thank you so much Mukulu Magala, and shame upon you Adamu Kungu. Ndowooza ekibuzo ky'obadde oyagala kyagaanye. Njagala kubeera nga nkujjayo nkutwaleko ewa Profesa Latigo Ogenga. Yes, ono yaliko leader of opposition okumala ebbanga. In fact yakyasinze okubeera leader of opposition ebbanga eddene. Omusajja ono gye buvuddeko bamubuuzaako ku nteekateeka za Mathias Mpuuga nga bagamba nti anytime ayinza okuba nga agenda kuforminga political party. Omukulu ono n'ategeeza nti amagezi gamuwa addeyo yeetondere bakama be mu NUP. N'abuuza nti Mathias Mpuuga Nsamba kiki kyakoze nga n'okuwulikika kw'ossa okutegeerekeka abifunidde mu NUP. N'agamba okuggyako ng'agenda kwesimbawo yesimbewo e Masaka, yesimbe kuwa pulezidenti obw'e Masaka. Ne mbuuza Masaka ne Uganda, Masaka nsindala? Wabula nga ye agamba okuggyako ng'agenda kwesimbawo Masaka, n'ekitali ekyo tageza yadde n'awuuba embaliga. Now Professor Ogenga Latigo avuddeyo n'ategeeza eggwanga, n'agamba nti omuntu yenna ayimirira ng'alowooza mbu agenda kusuula Kyagulanyi Ssentamu mu Central Buganda leero, abasabye mu byesonyiwe. Temugenda kubeera nga musobola Bobi Wine okumusuula. Abasabye mu mwesonyiwe, temugenda kumusobola. Because abadde awulira obubondo oba obubinja obw'enjawulo nga bugamba nti bagenda kubeera nga beekuŋŋaanya okujja okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Yawuliddeko DA gamba nti egenda kuleeta nayo omuntu mu kalulu k'ekawempe. Agambye nti Bobi Wine mu mwesonyiwe. Bobi Wine mu mwesonyiwe mulye musimbi gwammwe ogwa gavumenti, naye ye mu mwesonyiwe temugenda kumusobola. Professor Ogenga Latigo abawadde amagezi. Ffenna tukimanyi n'akatambi k'ensoso okuzannyira kabadde kamunyagwa. Simanyi oba nsobola okukaddamu. Kabadde kamunyagwa kankaddemu. Okay, kali. Happy birthday. Namwagaliza bulungi. Okay, kali. Happy birthday. Namwagaliza bulungi. No, happy birthday. I said happy birthday. That's what I said. To Mr. Kyagulanyi Ssentamu. Yes. Kati ebyoyongeddeko byonna bituufu. Osobola okukinkolera. Wanje? Kinkolere. You can do it on my... You do it. Ate n'aseka. Oye munyagwa. Bebeeyita aba opposition. Mbo betulina. Mbo aba opposition.
bonna beekuŋŋaanyiza kirindi okulaba nga balwana kwegamba munnabyabufuzi munnaabwe ekisingira ddala bwe bali ku opposition. Latigo agamba nti bwe kaba kasente mukalye ne bwe kiba nga mulwanyisa ono ebyo mubireke. Temugenda kubeera ng'ekyo kisoboka mukisobola yadde eddakiika ne sekendi emu. Tukimanye enteekateeka nnyingi. Bamukaaku, Michael Mabike, Mpuuga, Babedi, Bani, Nobert Mau, Bani, bonnaawo FDC kwegamba Bobi Wine abakuba kakota. Abakuba mulengo. Okitegedde? So, byebyo ebivuddeyo agamba nti omusajja mumuleke. Ekituufu kiri nti kwali waali temulina kye mugenda mukola ye Bobi Wine.